Come see me tonight. Akatambi kentansi nako ke komwana muwala Lema Namakula engeri gy'abadde awamu wali Vibe bafans be abayimbiddemukko wali akapera mpolampola ku nnyimba ze nga Love Commissioner ate kosa n'olulala. Kakati nno tosaanidde kubeera nga osubwa akatambi kano naye nga oba tonaba subscribinga kosa n'okusharinga. Kakati nno kuleetedde Lema Namakula engeri gy'abadde wali ajokingamukko wali ne bafans be wali ku mukutu ogwa TikTok. Ngenda sooka nkuwa akatambi kano ate mmale nkuze mu maaso awo. Come see me tonight. Did you my little mood tonight? Baby, come see me for a night. Hey, oh no, you love commissioner. Yeah, ya vonamia. Anyo ya konkona. Yeah. Adia. Baby, I can die for your sake. Omokwano go gujuzaleke. Hey people, Rema wano. Kakati muganda wange ng'ate nga nkuzizza akatambi ke nkuzizzaako keko mwana muwala mwite Irene Namubiru nga asinziira wali mu America munnange ggwe awaddemu wali omuyimbi Shiba Kalungi Vibe jika nti no mwana muwala Shiba Kalungi alina concert gyali ate mu kusetinga wali gwe alaba Jaminati Yugi. Kakati Irene Namubiru wuno era nga wolaba ebifaananyi ebyo asinziira wali munnange ate mu mabeesi ge wali mu America. Kakati nno gy'asinzidde okubeera nga ate awamuko mwana muwala Shiba Kalungi drop. Ngenda kubeera nga nkolekera akatambi kano ate nja kuba nkoma mu maaso awo. Ladies and gentlemen, this is Irene Namubiru. Nyongera okubajjukiza banange nti nga 4 October show ya Shiba Kalungi gye batuumye neeyanziza wali ku Cricket Oval Lugogo. Mujje bangi, mujje tukijjuze, mujje tukikube, mujje tubale. See you there.